This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Aha. Why? Toko wa pichi? Zino ya kamaro kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now bebaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyosobola okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Twasobodde okutuuka mu budde. Leero tuuse mu budde kyewuunyisa. Emmotoka wagiparkinze. Emmotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balama ride now, let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyo ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma omitwe n'amannyo. Mukozesa ride now buli woboli essaawa zonna bakukima. Ate bali very professional mbagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Bantu bange muli mutya bampita Juliana nzize okubajjukiza nga 23 May olunaku actually lutuuse teruli wala ku Kampala Serena mukulu waffe baita Kabuye Sembogga agenda kuba abaleetera show ye bananga batana bagula ticket mugende mugule ticket mugule meza tumulage omukwano omuyimbi waffe omulungi oyo mwabagala music wa Uganda omulungi omusenekerevu omwami oyo omu ku bantu abo abatuleetedde music afaananako bw'atyo so mbegayiride mugende mugule ticket mumusupportinge ku Kampala Serena nga 23. Love you. Bye. Bakwata kidolido bwekiti okimanyi naku zina abakazi balina nedolido z'amasanyalaze naye nga zikola nga zikasuku okimanyi waliwo dolido bagituuma erinnya kati wagamba nti njagala kasuku yo dolido yamutireka amasanyalaze kagali kasuku jangu nebake naawe kati muli agira vibrating nga kasuku n'ekyo kiroboozi kyo kati nga sensi ziri zikoneketinga n'eddoboozi lyo otegedde nga bw'oyogera nga bwe wakula kati vibrator ye amanyi kasuku yamuliko kumbe masanyalaze ga dolido gye bayita kasuku. Abakazi balina amanya ga dolido. Bwamanya tisobola kulya kasuku alina beautiful nga akulira mu dolido. Abakazi abo nabo nabalaba. Tuwali basajja gwe batalire kati basuze bali afulanga gashumba ekiro kiramba. Kati wakanaki. Yasuze ku vibration. Yasuze ku vibration. Eka sokoli basi. Tembuti aba tokola bichibiro. Otegede kye nkugamba. Kitegedde. Kati bana abakazi okubali abasaasira busaasizi. Kati mbadde nkugamba nti ebintu by'obufumbo biri spiritual. Tikasuku gwe beautiful ye mukazi okimanyi kakati buli mukazi awomera omusajja amwagala. Bannaye. Twagala mazima. Mukazi nawe omuteekateeka onyogenda mututamya. Katukome wano. Wampitidde ki? Buli mukazi alina omusajja gwawomera. Gokimanyi kati beautiful akuwomera nnyo ate alina omulala gwatawomera. Okimanyi tekiwomera bamanyi lwaki baga tekiwomera matama abiri. Kakati gokimanyi kakati gwe okwata ku beautiful owulira nti yakuwomera. Okimanyi nti omukazi n'owabannyogoga kasuku. Ng'olina laavu ye towulira nti annyogoga. Bajjo tugende ku mboze dako embozi njikoye toyina kyonsomesa. There's nothing versatile about what you're saying. Abantu bayige nti buli munsi buli musajja alina omukazi gwe yatondebwa n'omukazi alina omusajja gwe yatondebwa. Gashumba yatondebwa malayika gwe watondebwa beautiful ne wabati yakyalira nsiko golabanga yakyalira ensiko ekyo kimanyi. Kati tugende ku mboze dako. Lies in the behind of the lies in the soko. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga
ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Atandika show oli wano tuli mu dakiika 2 tetulina tutandike nabikugambye eggulu tandika. So welcome to yet another edition of Kasuku Live olunaku olwaleero. Ekyenjawulo ekiriwo bajjo leero akedde kyegisooka, ekyokulala mulamu talina wa muluma, ekyokulala yasaze enviiri, ekyokulala yeekubya akawoowo, ekyokulala ayambadde saati ya linen njeru naye tuli mu socks. Ngenda kukulagirira engatte ennungi we ziri nene empale ekutema empale zimutema olaba empale erina okubeera nga ekutuulako tekutuulako kulabye wali ng'oyimiridde naye matiriyo yo nno naye by the way zino empale yabbeeyi kati mutunzi we ye yeetaaga ottuga ave mu bulamu bwesi entunga yiino buno buki obuyiseemu wano noozokira obadde oyagala mu kusiriwaza abantu yasamira muli. Yes, eno si Jeremanda show tokubawo bigambo abantu bagenze bakowobba wemula bajjo naku wakwata akaliro oyogera ebikankana kali oli wali ogamba musima weekuba akasabuni karema akasabuni era omwana omuto yaba omusiru omwana omuto amanyi miningi yakyo yaba omusiru nze ngamba akasabuni kyeki nikola samanya akasabuni kyekate takamanyi kakati lwaki mutusino mwaba wemula mudira note mayindiza mune muziteka kufa abantu abovunanyi bana yo tusazo tukoleyo ekibozibozi
tetugenda kuba serious nawezezza omwaka mulamba namaze first year yange ku university wamaze first year nokweyisanga professor. Congratulations sir. So first year yawedde omunana ntandika second year mama nya bebina kale huli yangamba mumpe leta kasaviate awo ekitukoza sheno mutulanga Nigeria manda banange yakwatayo kasuku bana Nigeria manda yakwatayo nenkebera nenda banengamba kiki kino banaye kyetwatandika mu nsi tebatugobe bagenda tugoba baba musajja wa TV yangambye agatua sente bali yekuzi yatua tuzikubisemu emirundi esatu ate ndi serious nemuga kasuku ngati ya contract sabo namaze first year nafuna second class apa kali simaje ngenda kufuna ebintu bya mobusi no bizibu kasuku mobusi ya university eri serious nze bankuumye ndo zabali bagala bankwate nga nkopa bajibanda bise bagambe kino kikola ki ogenda walo minister gwe bagoba ku mobusi lwa kopa laira ngawe bamugoba lwa kopa le degree era tajifuna laira bado kimanyi madesi kimanyi minister bamugoba lwa kopa ne yanda bano sijja kumwabya sebo degree ne koma mukubo kati ku mobusi kopa tekokola ki tekuliyo ina nsomera ddala nakoze business lo ne mulekale mukati nansolo kusomesa sawa namba akwato byagala ne badde nsolo kusomesa but it's good by the way bajjo ebintu byonna benanga biri awo nkwebaza okuddayo n'osoma because kati outlook yense ndaba jogira bamuyanja ulo oyinza okubanga yes wasangibwa ina mu kasenteko ne abantu kati banonga abakuzeekoze nga bajjo yes oli mukulu 35 years go inemeka almost 35 years abakuzeekoze kati fa abakuzeekoze bamulabye ku live ng'ayogera ng'agantu omusajja nzo emyaka 5 mu 8 agambye ayina 5 mu 8 wow nakyogedde kyo simanyi anize ngubuuliza nti akyogedde n'okkiriza kati kituyamba okulozinga debate abadde bagamba wankaaga abalala bagamba w'ataano kyenakyusaamu bwe mba nkola debate mbeera sikozesa feeling ekintu nkyogera newe mba bafudde nga tetukwatagana mwogerako ekituufu ebintu mbiraba mu ngeri y'amazima seraba mu ngeri ya kifuula nnenge sikyagenda na bandi wagoni sikyanoonya views wabula njogera kintu kituufu nga bwekikola ki nga bwe kirina okubeera kibeera emiramwa gyaleero ngenda kubuulira kiki tugendako mu education oba ogende mu bibuuzi bye ebyekisi sookera eno mu byaffe bye twabadde tugambye okusooka okwogerako yagala njogere ku palaso Frank Gashumba sookera palaso ku makya g'olunaku olwaleero atutegeezezza sookera palaso nti mwabagamba nti mwana muto mwali mwagala awase Nandujja bwe mwali mwagala awase naye why are people bothered kakati Uganda wano waki abantu babeera bothered nakuwadde maturest analytical yasinika kimutyaba ndikupangulize mutyaba basinika ki oba omusanyusa musanyusa ndi katyuni bakuleetera ddamu ewomonto ekigambo tekiri katyuni katuuni ndi katuuni mutyaba lekera okusekaseka nga tuweereza eggwanga kati Frank Gashumba ekyaleesewo tokability mwena bannayuganda njogera musooke mukitegeere bulungi Gashumba abadde nga nsagala kuswala leero acriticinga abantu okuwasa ngera bamulabanga yatalina laavu nga bamulabanga omusajja atalikola ki agambye waliwo exwe amubuuzizza nti yakwatawa kakati ekyaleetugera tuli bakakka muteri kuwoggana nabagamba tufuna abantu 10 nga bamugaso okusinga okufuna emitalo gy'akasuku gyayagala nzibu lwenkola live mba mpitagetinga abantu luki naye nga bategedde naye bafuna ate bayitamu ne bagenda emitwalo 10 n'emitwalo 2 kati kugere mada olabye clip emitwalo 45 nako bible nete bina makulu abakola byo 10 bafanagana n'emitwalo ameka 2 ndi mukulu Frank Gashumba mulabye atabukira abantu alina okumanya nti abaddenga ali against marriage mu interviews era yakolako ne clip n'agamba nti nze omukazi yambuza nti simaze ne mugabo batomaze gomanyi nze kasita maze kati abantu balaba omuntu atali empathetic towards that women creature towards ebitonde ebikazi babita bati katogena kunyamba female creatures nibaga kati yemusajja agogera naye mu kaboozi yedda kikabiri bwe yetuukira ku ntiko ng'abivaako kati bakinotinga era n'agamba nti abasajja abakola gym simanyi biki bamalira obudde ba fake master bamalira obudde mbu batuusa abakazi ku ki kasuku between me and you nga twogera politely kuba Gashumba mukulu wange menta wange ate mwagala nnyo naye akimanyi olete yampita ku ki
ku mukolo gwe gwe ye waki tebaakuyita gwe baakuyita nze tebampita nti ffe tetuli bamukwano tetuli tayite bwe tutyo gwe baakuyita twemanyi waliwo enjawulo ya acquaintances ne friends kati nze ngwa mu ba acquaintances kati nze ngwa mu ba friends nti yakola ki teyakuyita lwaki ndoza naye sirina ngoye zigenda ku mukolo Gashumba oba yati ojja mmuswaza ate sinze mu defending kati kati nze nabadde nabawumba tuutu kati genda mbadde njogera point yange kyekyaleesewo bagita shade bakita batya oluzungu kyekyaleesewo kati kumanyi oluzungu anti kati sisobola kugamba kintu nga sitegeera kitulagala kugamba kyekyaleese jjaamu omungi ku social media ne kuli controversy nakiri yes okumufumita amasimu kyeki okumudiisinga criticizing ekyo genda mbaaso kati gwolooza ki ekyaleesewo controversy balingamba Gashumba ekyaleesewo controversy abantu beewunyiza nnyo Gashumba abadde against babayita ba feminist kyeki feminism kyeki feminism sogera bisite anti ye feminist gw'obadde ogamba abawagira ebyabakazi buli kiseera biki ebyo Gashumba batawagira byabakazi anti kati ababiwagira bya feminist kati beewunya omusajja n'asituka n'agenda mu maka g'omuwala n'ayanjula nga tebamulaba nga atalina laavu otegedde ekyaleese gundi ekulisi criticism ntambule ngende tokkirizibwa kuseka mukyabo bumanyi nti wazze kuseka genda abasinikira muli ebinnyo tuli mu kuwa abantu information entuufu kakati bwe yageze akasikuwavaawa kiwazaga bi-interview byo omuntu omulemesa katozijja mu mudu ya interview zosekerera nnyo nswala sagala mukola mugundi tulabiranga byakisiru tolanga bi-interview abo tebijja tambula buli saa tulabanga abantu banatulabanga mu katemba ne lwenze nga ndi soba kati ndi soba ndi serious njaga kukola interview nga muntu mukolera mwagala kunfuna kimawube kufuna kiduganza abantu bandabe bwe kati genda maaso nti Gashumba ke yasitudde emmotoka n'agenda Sembabule n'awasa kyabadde mawulire automatically ayogera kubanga ffenna mu Uganda teyatawulira ku kibaita sisimu ka Uganda mu Uganda wantu yategomba Gashumba mu Uganda wano Gashumba n'emivule bakyalina program ekyasinze mu Uganda okuwuliriza bannaye walabye emivule ng'ayomba sibuleta Kasuku live sawa yonna ani mivule nalabye ebintu ng'ayomba ne mukube ne mugane omusajja omukulu myaka 8 ng'onootusawaza paka ddi mabajoni n'ennaku yakole bankozesa sani baziwa mubajje ne mugaa Kasuku yajja okusobola okuhandolinga naye oyagala muleeta wano ne mugaa mivule emyaka gy'olina nsikyagala muntu akabira mu kamera bw'akabira gavumenti ya Museveni ne mubuuza g'oliyiga ddi kale abanyankole kale babi lwaki obakolera kati nze mbeerewo ntya Museveni yampa ebintu tebabimpa ngana basasula sente mubagiramu obukadde 14 nenva ku ssimu nga nawe omusajja omukulu agenda kukola ki era mbadde nsaba omukyazeko Kasuku live akubulire ennaku ajje mivulo muwadde Kasuku live muwadde enkya lwakubiri ajje mugambe mivulo wano tubeerawo naye era yajjako wano lumu yansanga nangulira nekyaye namugaye kati mivulo obuzibu bw'olina bannayuganda bakulabanga atali serious wali ku level ya president nga goli mu level ya Bobi Wine ojimanyi mivulo yali mu level ya Bobi Wine tokibika nnyo ojja kitulisa nedda nkubuulye teyaliwo mivulo yali musajja wa yali w'amaanyi naye kati government yamufula public nuisance okimanyi nakwatako omufaliso nengenda wali ku Buganda Land Road ne baka mu luguudo wakati I was charged of public nuisance kati mivulo ne badge waka mu luguudo wakati wali njawulo oyo musajja yali respected sidiru yayitako muviramu emiliyoni 6 n'agaana teri ategomba ku mivule ne Gashumba kyembadde nkola ki ne Gashumba yakwata direct path ya corporate mivule nakwata direct path y'okuwanda abantu abatamukola ki abatamwagala kubanga ekisooka enfaanana itasobola kuba fiitingamu mivule atiisa abanyankole bagamba kubanga nalabye video ng'agamba abanyankole bawamuwajje ki zamunoti waibulisi kubanza abanyankole mbaagala nyera nze nwanira baki n'emivule amanyi nti enfaanana afaanana atya kanga baana w'abanyankole emivule kati zatenti yokuvuka tujja kwetwala kakati mivula alina okumanya titali party of ball Kasuku tuba tukola ebintu bino ze mmanyi limiti yange ze manyi gye bana gye bulaga Kyagulanyi bwafuuka president ne walikola ne bwansanga ne bwansanga nga mutemyeko okugulu tusigala tuli ba mukwano kuba ye Kyagulanyi ze mukasa ekyo bw'okitegera Kasuku ofuna emirembe ondegera bulungi abantu ba misikoti kwalo enjogera ku Kyagulanyi ensobi zaako sizogera ko dibasi mwagala banjogera katereze wamule yatandise language ey'ekintu ekikulu erogera kula following nti Bobi Wine agenda kuba wambanyi okusinga 221
namule nabadde mu following ajjo namule birangula ejiyenge eri machu wakati ojja kulaba amanyi Bobi Wine gagenda okuba nabo guno omwaka kati mivule yamanyo yalemu okumanya nti ye toilet paper baba malo gisanguza ebyayo nga basuula kati mivule latulini yankoma latulini zenkoma ozimanyi biro bitoyi bye mu kyatogana ko mu kyalo kasuku bitoyi olaba ngesibi wano weriri kati mivule toilet bwezityo bamalo gikosa ne bakasuka ku ttale kati ewunyirira abantu abo namala nsiza ku video gye nkoze eki kwa nabi agamba abanyankole abaganda bankyawa abanyankole tebanfaako kati basobola kumufaako kubanga ye mivule yerabira nti ye miki mivule kakati bwatali manya nnaku yajja kukaddiwa ku myaka gya mivule emyaka 7 ng'okyakabira abanyankole eyandibadde yeegabira abanyankole be batugabira akyalowooza mu kusaba mivule ayingira emyaka 7 emivule aweza emyaka 7 kyobala nga gavumenti eno teyina kise okubonyaabonya abasajja abakadde bwe batyo omutima gwa mulamwa gwa gavumenti eno kuttira linnya future okaddiwe ng'owolomangaani mivule nga mivule yandibadde ate mu abavubuka abandaba leti mivule byani example nti nga tonnawagira gavumenti eno weebuuzeemu gwani olaba eyisa bweti mivule golonze ekiyenje tubaddeyo Gashumba kiko kati tulina emiramwa mingi weebuzibu bwokola ate kati ate kikwagaza nnyo abantu kubeera versatile ate versatile wawa versatile kati ondeti okona ku kino n'okona ne ku kiri Gashumba badde nkugamba nti aleme kunyiigira abantu nnyo bamukulisi ekintu ekyo bamucriticizinga amanye nti bazze bamufollowing emyaka ameka 2 kati yashokinze ensi nawasa akaana akato nakakwata mu public abamu babadde ne concept nga baga Gashumba tazaala akaana kano ndango wenje chiko buzibu kati wano kagambye yagambye ali 58 56 58 sibitegedde bulungi ngamba ekyashokinze kati ekyalese controversy byabadde bisatu Gashumba ina muwala we Shira nawasa malayika ngate alinga abenkana nani ne Shira kati jukira bana Uganda bali note kitegeeza ki gwokikozesezza note bana Uganda todda mukumbuuza gwe byozza note ekigambo bwoba oyagala okikozesa soko kingambe kirowoozemu ku buli bakijjawo batekijjawo bana Uganda baseegu bali obusini muna Uganda bw'omugamba akasabuni alowooza agenda kwerabinga negwiza nyinza ogamba akasabuni kennaaba nga kano keva okunaaba kakati kyovolanga bana Uganda that is being notism kituufu okitegedde tibalowooza bya kisiru kati bala Gashumba wasiza mukyale balabanga wasiza muwala we naye nsonga nkulu nkulu naawe kuki ate mpuliriza kati ki ekimugana okuwasa omuwala gwayagala omuwala atali biro 18 let me first explain what I'm telling you my friend bana Uganda baamulaba balabanga Gashumba wasiza size ya muwala we Shira nzano na point zange ziri valid ontegede kyenkulaba okuko kale ekyo kiretawo nakyo criticism okitegeera kati balaba Shira anamuyita atya mama naye kati kufe babajja bamayininga wa businesses ompulira twalabanga Gashumba nze kati analysis yo nagikola bwenti kasuko nabana nti Gashumba abanga ine emyaka 5 Gashumba anabaweze emyaka 68 malayika ajja kuba n'emyaka emeka njaga onyambeko gatta neno program si yakuogana yakogera byamagezi malayika ajja kuba ine emyaka emeka kasuko 39 kakati omukazi w'emyaka 39 bomuteeka ne Gashumba w'enkaga mu 5 kuba nani abasinga obukadde Gashumba omukazi mwena abawala abatulaba Kasuku media bosukanga emyaka 25 nga tonnafumbirwa biveeko nkubuulira ti omukazi balina okukwasa between 18 to 25 is the maximum year of getting married oyo omwana wa Gashumba gwe mugamba nti yawasizza mwana muto bw'anaazaala abaana babiri ajja kuba mukadde Gashumba njagala mukitegere mwe n'abawoggana nti Gashumba ayina genes ez'ekivubuka kati olafu ababiri abali ku seti Gashumba atusinga okufaanana obulungi naye nga Kasuku Gashumba azaala naye kati gwe nawe wefaananiranga ekitafeeri nze ndinga Katonda gwatafaako banga nti emwaja yange gifaanana ole yavumye ku Twitter naye nina abagobezi ku Twitter tekesoma kawula hivyo webavumye oli yanga ndinga nsolooza toyi nze Kasuku tondakamugobera omusijja okusiroza kyakuvumye asogera ku Twitter ate nebikomereza ebyakitiivu nosoma ebivooba nze singa Twitter emukuzi yakitiivu ku Uganda ate kadakakikula
Na Kasuku bavumye. Oira nga mwago bagokopa kuki. Lwaki omwago wasi munene gwa waggulu. Kanayo. Kato nembesezo kola. Ola tweet ino inegana mitwalo 12 najitadde ekiro. Naye bivume ebiri wano Kasuku. Kati nekifale nga ninga genda okufa. Kati boteka wali bajo 3 Ne wachiwa wando fana na bwocho. Namanyo. Okubye kifala nyoli munzikiza. Ate sivanu. Kati boteka wali Kasuku ne Gashumba ne Bajjo. Baloza Kashumba is sweet 16. Kasuku yoli mana wakola bobi. Njifanyi nakola obutoja Samira. Gwe mutiyaba. Jaga tube realistic. Kano kimanyi baloza ati Kasuku ne Bajjo fa bazala Gashumba. Kuba Gashumba yefaako. Gashumba talya nnyo. Ne Kasuku alowasa ekimukeza wano okimanyi. Kulya bintu bano abantu bibatalya. Kati sobola kubanga odependinga ku bintu bino abantu bibatalya. Niwe compare ku musajja atalya. Omanyi Gashumba kyali alya bumonde. Alya bumonde na mazzi. Nenza tokwelumya bwento at least ifana ne. Ganga wonfa. Gashumba afana ne. Tewali kimonyabonye sawa. Gashumba sebo fana na bulungi bakuwane. Kakati ono omwana agenda kaddiwa okusooka Gashumba. Ekyo soko kikoleeki okitegeere. Kakati ekyokubiri Gashumba mbadde mulaba ku radio 4. Agabe nakwata akamotoka akatono. Nenkagulira omukazi. Ye analysis ginabadde ku Busoga radio jjo. Nembaga nti Gashumba omuwala wa myaka 25. Omukulya surprise nomugulya kali akamotoka kali okalaba kala wumo. Nagamba baby have you a surprise, you have surprised me. Nasanyuka. Baba bikama asante mama manyi surprise. Negeda toli romantic olingazi. Nekasuku. Wavawa kuba nkulaba wina. Toina love, toina natural intimacy. Buli kimoka kachikako faking faking yotambulya mu fake life. Tondabikira kuba romantic. Njagala nkusangeko mu kaseera kakadembe ne beautiful. Ndabikira okubanga obugolera omukazi. Gwe Gashumba style Bajjo style. Kati bwogulira omukazi akamotoka kali noka wa malaika wa Gashumba. She will appreciate that car. Wa Gashumba agambe yamuzayo n'asoma ne degree ne master. Kamwana ali ku masters. Gashumba nakulaga nti have invested in my property. Namutola mu driving school nayigachi. Kati kyabuzabuza banna Uganda bo balooza nti Gashumba n'omukazi bakembanya. Kumbe ndoza babadde mulavu okumala emyaka emirala nga 7. Kali gwe Kasuku okutuuka okukyala nkujjukira nga tukyatandika edda. Wakyala wa beautiful nga mubaze n'emyaka nga 11. Wamanya nti omukazi gwe ntwala amanyi weakness zange, amanyi ebikyamu byange, amanyi ebibiki. Watuuka okwanjula beautiful n'abantu okusekerera nti wawasiza simanyi bawulayini nga balaba nti ekyo ekikola ki ekikusaanidde. Kati ye Gashumba omuntu wasalirawo gamba nti kangene nkyale mu family y'abawala kitegeeza omukazi yaba amwetegereza nga bajja kuwangaala. Ochuira gwe Kasuku kyengugamba. Ati kukwata oyige, njagala oyige. Gwe mu kibina yabakusomesa bakwatirira bati. Kumumbizi babakwatirira. Ebyalanza nkwatirira. Aliwa customer nkwatirira. Gwe badde nkugamba. Ate Kasuku tosire kwata. Nzijake. Fucking shit. Tugenda maaso. Ndi Gashumba oyo mwana yakamulaba kati. A moment alinze amututa kusoma ize driving school amugulira amufudde kyayagala amufudde kyakola ki kakati fe ba social media inilo ba fake mansita ba fake blogger ekyabaluma mutamanya mukolo gwani gwa Gashumba ne Gashumba nakolaga nti has been so lenient with the wife kati agambye bagenze ku Serena ngasigwe ekifananye kyafulumye nga Gashumba atunulanga koni ompulira nga Gashumba atunudde eno omwana atunudde ki batambula ne ku ntebe ne ku ntebe era Gashumba agambe sigwe mukolo ogusoso gena n'omwalo yo ku public fe tubayite tukimanyi era agamba omwala ina security mukola ki emutambulira era yatudde ne nandiko okumukola ki okumubeerako kitegeeza nti social media have to mind your business kuba mwena abasekera malayika ebirooto byammwe kubeera nga malayika kati Kasuku okimanyi waliwo abakazi abakwegomba okuva London okuva Juba ne tebasobola okimanyi kati waliwo abasula nga bafuuyira beautiful emindi tanti bakuvuma tofana n'enkobe ofana ne toyize enkoma ofana naki ne mukatonda mugulu nga abakazi n'omukina bukinyiti Kasuku jangu alowooza bafunye future kati ekiyombe bana abawala gwe mukisa malayika gwe yafunye malayika atambulira mu birooto by'abantu babawala kubanga ku social media teri Kasuku mbere serious oba mbere bwejo oli serious Kasuku teri mukazi ayagala kudibira ku lujja buli kirooto kya mukazi genda kufuna nti bafunanga mukisa ogwo njagala okimanye nga Kasuku era buli kirooto kya muwala kibi nnyo Kasuku it's an abomination sogera oluzungu olufuna enfuuko musiru kati kuno sagala kola bintu kya muzizo kati nyonnyola
Anti ola buli wotandika nti nnyonnyola we wafa obuzibu. Gwe yogera ebintu byo babikwatagana oba tebikwatagana. Fulo etambule. Batukunda banga mawube kuba ndi musomesa. An abomination. It's an abomination. Omukazi ofuni olubuto ku lujja. Era kiba kikoli mu Uganda twayita mawe mukolano. Kasuku tedi kintu nkusabira bozala nga omwana w'omuwala mubuulirirenga nti mwana wange tozaliranga ku lujja kiba kikolimo mawe mukirano n'omwana gwe muzadde tafuna mukisa kyokola nga social media ejuddemu amatu bazalira ku nzijja bebasanga beboogera. Halo litwali ku baba abantu ne banyiga. Beba manyi. Watabukira bagamba amazimazi kasuku segula ku bifolo wingazi gendo bilie ebiwagizi bobilie ne am here speaking sense and truth. Kasuko ekisingo njagala kaba nga ndi musajja mukazi manya musajja muganda tozalanga omwana w'omuwala n'azalira ku lujja oyo mwana otanga mutte ne 45% Ugandans bazalira ku lujja kyovanga tuzala ebyana ebisiru omuntu eyakola nga bamuzalidde ku lujja entegera ye bayandala ne bazalira mu bufumbo omwana gwe bazadde ne mama alaba laavu ya mama n'alaba laavu ya taata. Naye omwana akuze ne single mother alaba laavu ya mama ate laavu ya mama ebayambiriko mama bamuwubye mwajja ekyokulya omwana akaaba bawulira ti mama onzita yasooka taata w'omwana teyabikola golisewo yakoma akoze bino na bino omwana agamba taata yali tamalaako kati omwana akola nga akyayi taata we namanya nti mutamalaako bwakika. Ekyo kimanyi Kasuku ekyo kyosooka okuwa omwana basinga mother abasinga babeera mizigo kabego omusajja n'owa tusembere eno sikala wali boti ekaterezaawo akali kiringa gwe Kasuku kuza Nicholas ngoli wekka n'abakazi b'osomba nga Nicholas awulira kale mama Nicholas bino teyabikola teyawanika firikiki yalinga akola bwati teyayitangawo yalinga nabukalu omwana ngaga mama yali mukalu akola ina trauma kati ngadira obusungu ebigambo byawulidde mu bamalaya taata baleete waka oba ne bamalaya mama baleete waka n'akulanga ali desperate. Bwakwata omukisa n'akola n'afuna kamera ajja kujamalira abantu ennaku ye gasumba kyo wasa omwana omuto simanyi omwana muto wamuleepize simanyi naye nga ye addidde obusungu tafunye mukisa gwa kufumbirwanga malayika. Kasuku ontegeera zinaze kusomesa biro gwanziza mu bino nzaze kusomesa mateeka n'oŋŋaana kati kankole biro yagala kati guma ontegere kyenkugamba sindika bwekyo sikusindika nkwatirira nsindikeeri njagala byenkugamba bikuyingire Kasuku nkuzaala Kasuku omageza Kasuku sikuzaala Kasuku sibo kivumi ofuma kitaawo nkulage envyobone tugende mu kakati mwenna abali ku social media zisiriro ya wagashumba mukatoka malayika kabakubye je Kasuku bino tubyoga kati muri mululu temuli kabampane bogeranga abantu abakulu zaga abantu bokunjagala kati nalabye abakazi myaka 28 nga badiba gomanye kirumu omukazi Samu najja nateeka munali yake ekinasulako olubege n'agenda James nasulako olubege n'agenda kati Samu ali yako left party James nali yake manga Kasuko nali yako waggulu bajjo nali yake eno Abitex nafumita wakati nesigala obwetyo n'ogenda ng'obona n'ogenda ng'okolima obanza atawomba obanze atamalaako obanze ndike ebyekika oba mama yandoga lojika nesengo yakufuyira emindi oba banfuyira emindi lwaki buli andi yakutadda kyokkanka abannyo kyokkanseereza naye nga tebikola marriage is a blessing ne obanga osereza ngokuba filisiki booti n'okwata ku mukono booti Kasuku najja ompulira bulungi neno interview beggwa n'abasikoze n'asirimu aerobics puliza kyenkugamba kubaba ne bona wandika booti ne bona efunyanga akagologosi ne bona okola ki mukatula nga tolina mukisa gwa bufumbo tojja kufumbirwa kati awo olina okusaasirira abo abaana nga badori kyenkugamba omuli bubi omukwana yefudde atategeera akaddiwe bibye namuva simumanyi namumanya otamukumbuza doliniwo todanga mukumbuza saagala agende bina baby amuwa saagala namulaba mubuza ngabuza mu bajjo yani kato yani mulefezi buza bajjo yani gwe tomumanyi nze nkumanyi kakati oli mulefezi mu bajjo yani bayina amalu badibe byabwe ndekato pabijjo ani obanga owasanga obwala obutonga bu malayika obuyina emikisa kati kamalayika gasumba yafunye mukisa n'erinnya malayika kati bamalayika batambulira gasumba ne kati oletedde oli yalwana entalo za 1990 nga Amini akyaliwo nze bajjo tomera ebisirani bya Amini nina ngonsasira Kasuku katuna baso Kasuku kale bajjo obona busungu bwa kugaana sekungana saka manyira zani yamanya
Kasuku muzi. Kasuku. Mama muzi paja. Muzi paja kanisa doli ni mumanyi simu manyi nange. Agadadi baby. Bina beba muwasa. Omwana malaika je bulingo tunyumiza badoli. Malaika Bajjo. Kati zayo gamuwasa ansoko okufa. Ani. Dolini. Akali seba sabana asoka kufa. Sokoli siko. Koza ita. Na kwa kuja kwa YouTube ya. Koza. Bajjo mbadde seko. Bina baby agenda wase dolini we. Akwate pass bina baby anyumira dolini ye musika wa bina baby. Naye agala akadiwe ngani? Ngabina baby. Kati etuveeyo. Mbadde nkugamba. Ndi buli mukazi gola bayomba. Malaika yali nnye mu kiro kubanga ekisoka Kasuku mbadde nkugamba. Timu Katonda mugulu katuvudde mu byokusaaga. Mu Uganda tuli milioni mmeka? 45. Mpako. Kozesa amagezi ngatadde mu kitu kyonna. Percentage y'abali married bali bameka? Kweya ku 45 milioni. Bali wa 20%. 20 wera. Yeah. Oli mufumbo. Siri mufumbo. Olichi, we describe nganga chi? Ndi mu courtship. Kasuku bamu amagezi. Tewachala. Nachala. Okuchala tebuba wayanjula. Sanjula ngako. Tegeza sawa na beautiful aweta. Esawa yena mwanjula. Anyanjula. Taina mu mbera za kuweta. Nganze ndagawa. Beautiful taina mu mbera za kuweta. Kati ekyo ina kibuuza ye. Olina kusimya tu mukubi. Sigiina wano. Oyimanyi mutwe mukubira kuyanga. Mukubira awo. Sigiina mutwe. Mpesi mu mutwe mukubira. Sigiina mutwe. Nakibye kati someseba na Uganda, Mpesi mu ya beautiful na. Kubira oligo je wakyala. Ate ye yadduka. Alina kyala. Kati mukubire oyo yabatubuulira kuba kati ye yadduka. Banye katubuuza beautiful. Kati atubuulire bobodde okulopya. Yakakulaga percentage ntufu y'abafumbo. Kakati Kasuku olabanga bose tulinze ne beautiful. Muna abanda mu kamera. Kasuku kankwe osomera Makerere. Wadde yoko master. Yeah. Makerere ina abana bameka. Master si monster. Master. Makerere ina abana bameka. Balizo kwa bayine emitwalo nga 10. Kati omanyi abawala baliyo nga bameka. Emitwalo nga 6. Oyimanyi nebo webaka ku bawala ba Makerere emitwalo 6. Noyongerako abamobuse emitwalo 3. Noyongerako abachembogo emitwalo 4. Okufuna mu omukazi asobola okusetolinga nawe nga beautiful kizibu. Oyimanyi sobola kunonya Uganda era n'obulamu malayika oba beautiful go setolinga naye nga ategeera. Awulo pise ekintu kya Frank siku kipika nkubulya mazima. Kakati Kasuku twagendanga mu governor. Bimuva mulaya byakwatanga ku lubuto lwaki twagendanga nabyo lwaki wawanyanjula beautiful. Bulira abantu. Kati mubona lwaki wabireka n'ogera ne beautiful. Kati kitegeeza nti beautiful nti chemistry mu bulamu bwonna Kasuku na kino kankikusomesa. Anti walesi professor. Nti mu bulamu bwonna Kasuku ne webaka ku nkodo mali zonna. Chemistry kibaita chemistry okimanyi? Chemistry okimanyi Kasuku? Nawe va mu ebyo chemistry okubona chemistry okimanyi? Nakweyitidde. Chemistry okimanyi? Manchimanyi. Kwe kwagala okwaddala. Kasuku okimanyi waliwo omukazi gwokwatako bukwasi n'ofuka amazi mu mpale. Basajja bafuka amazi. Bamusajja basinga bamalira mu bisambi. Tokirabangako. Tisigamba nti musajja mulwadde wa kabootongo. Kwana kibuuza abasawo baga nti kabootongo yakola ki? Yamazisa abasajja amangu. Kibayita chemistry, too much feeling and love. Oyimanyi Kasuku ali omukazi akwatako n'amala mu mpale bw'ati. Akwatako bukwasi n'agamba baby n'amala. Oyimanyi wali omusajja oyimanyi Kasuku agamba maaso gagendere bagakuba akasabbuuni ebyaddala. Nga lokera bwoti. Omukazi akera agamba bw'akulaba abaana ba video bw'ati ngagamba Kasuku oyimanyi kati mu nsi y'omwoyo olibba w'abakazi bangi. Kati ngenda spiritual. Nawe. Nawe. Nze simanyi. Kati zomanyi otya. Kubanga oyina dozi sex looks eyes abakazi bagala amaaso amanene agatategerekeka. Kati kasomo kuba mu bot frames amaaso galina kibayita frames. Omukazi nga yetunuzaamu essimu. Olaga oboseka ze kukuwaza banga mbotoka ng'omukazi agamba mama bawange. Kati okimanyi olaba abakazi abasula banga bayimba erinnya lyo. Bakwata kidolido bwekiti. Okimanyi nakuzi n'abakazi balina dolido z'amasannyalaze nenga zikola nga zikasuku. Okimanyi waliwo dolido bagituuma erinnya. Kati wagamba nti njagala Kasuku. Yo dolido yamutireka amasannyalaze kagala Kasuku jangu nebake naawe. Kati muli agira vibrating nga Kasuku. Neche kiroboozi kyo. Kati nga sense ziri ziconnectinga n'eddoboozi lyo. Otegedde nga bw'oyogera nga bwe wakola kati vibrator ye amanyi Kasuku ya muliko kumbe masannyalaze gaddolido gye bayita Kasuku. Abakazi balina amanya gaddolido
bwamanya nti sobola kulya kasuku alina beautiful nga akulira mu dolido abakazi abo nabo nabalaba tuwali basajja gwe batalire kati basuze balya Franka Gashumba ekiro kiramba kati wakanaki yasuze ku vibration yasuze ku vibration Lega sokoli musi. Temuti aba tokola bichibiro. Oshaka teche nkugamba. Kitegedde. Kati bana abakazi okubali ababasasira busasizi. Kati mbadde nkugamba nti ebintu by'obufumbo biri spiritual. Tikasuku beautiful ya mukazi okimanyi kakati buli mukazi awomera omusajja amwagala. Bannaye. Owa twekala mazima. Mukazi nawe muteeka onyogenda muntu tamya. Katukome wano. Wampitidde ki? Buli mukazi ayina omusajja gwawomera. Gochimanga kati beautiful akuwomera nnyo ata ino mala gwatawomera. Ojante chiwomera bamayi bachibaga tichiwomera matama abi. Kakati gochimanyi kakati gwe kwata ku beautiful uli anti yakuwomera. Ochimanyi to mukazi no abanyogoga kasuku. Ngo ina love yeto uli anti nyogoga. Bajjo. Tugende ku mboze ndako. Embozi ngikoye. Toina kyo nsomesa. There's nothing versatile about what you're saying. Abantu bayige nti buli munsi buli musajja ayina omukazi gwe yatondebwa n'omukazi ayina omusajja gwe yatondebwa. Gashumba yatondebwa malayika gwe watondebwa beautiful. Beautiful no wabati yakyalira nsiko golabange yakyalira ensiko. Ekyo kimanyi? Kati tugende ku mboze ddako. Lies in the behind of the lies in the nsiko poda. Kati busiro kazi. Kati wachosiro. Obulungi. Kazugolisa olufulanga musiro. Beauty lies in the eyes of the beholder. Ati kitegeza. Ekyo kyenyini. Ode. Ekyo nyini kyenkokoze ekyo. Okay, beauty lies in the behind. Sibitegedde byongamba. Naye baba. Ozi wasomera lowero. Wasomera wa. Ati mbadde nkugamba. Kakati Gashumba. Ne bono ovuma malayika. Ne bono kati yawasiza muto. Gashumba malayika. Yewe. Yamutuusa ku ntikko. Ate mulavu entufu kasuku nakina basajja mu kiyigi. Nale bagamba Gashumba mukadde tajja kumalako okumalako kye kikankuyigiriza kasuku. Ani njagala tuyigirize va mu byokusema. Tubasomese. Okumalako gwe kufuna kasuku nga nina feelingizo. Nga nawo inezi ki? Ezange. Te kasuku wemba nze Gashumba gwe malayika. Ti nga nkufira dadi fuula ne mala. Bwe batibayita mu ki? Dadi Fula, Franka, ye Dadi Fula. Dadi Fula. Ne mala. Mala, malayika. Malayika. Kakati Dadi Fula. Ola bajoze tonya sabira misanande. Kakati Dadi Fula bwasanga mala. Aba yamwepikidde dda. Nga ne mala yepikidde dadi ki? Fula. Jukira bonna. Bayina chemistry. Buli omu yesunga munne. Kati baba wachi bayita commotion. Buli omu akwata ku munne bwati natukirawo ku ntikko. Okumala kitegeza nti olina kusooka kwefulukuta kumala na mukazi ssaawa 5. Chemistry ne sensation. Sensation kitegeeza. Nga bwe nkugambye nti kasuku bakulya akasabbuuni ne dolido. Kati oyo omukazi akozesa sensation to eat to chuka suku. Kati wano malayika ne dadi fuula bekozesa sensation na chemistry. Buli omu batuka mu dakiika 2 nga buli omu. Okimanyi abasajja n'abakazi abasinga bamalira ku mwabe yagala. Olabiranga akabonero k'omukazi akwagala mulina otuukira ku ntika the same minute, same second, same time. Era mga baby I'm about to come nanga even in me. Kada last moment aka kuchu kitegeza buli mwafunye eki. Akuse. Tuli ku YouTube tuli ku baba. Ate bana. Siganye naye. Siganye but omukono gwe. Ngamba nkusomesa. Somesa nayo ngwatirira. Nagendo vano nga myukiridde nzena. Babuyi musaba abuseri baguseri. Ochakede kyenkugamba. Kaito okumalako. Bannaffe. Kasuku anakino kanchikuyigirize. Suku osobola okubaka ku mukazi nako 3 nga tamala nga kuba batakwagala. Kisoboka. Oyalo kirabiyeko. N'otuyana, n'oyimba, n'okola ki? Okimanyi omukazi osobola muwe ebizimbe n'omuwa buli kimu nga tayagala kumala. Okimanyi okumala kiva mu mind ya mukazi. Kasuku okimanyi eri musajja ayina license. Oba ayina bumanyirivu mu kumanyisa bakazi. Nze mpuliriza gwe. Njagala nkuyigirize kati oyise kojja mu musajja mu. Professor. Kakati kasuku zine simu ziri 2. Eno iPhone eno ki? Samsung. Ene ina gadget si ezitakwatagana ki? Okimanyi Samsung tesharinga data na iPhone. Nayo okimanyi iPhone kwa iPhone zisharinga buli kimu. Kati ye muntu akwagala nakola ki? Natakwagala. Bino birabanga ebyekisino ebyengamba bitu. Acho ngamba nchi. Gashumba yataka kusitula byuma. Gashumba niyo yandibadde wa myaka 4. Nga malayika ayina emyaka 2. Naye nga chemistry wa Gashumba ne malayika alina omusajja ow'emyaka 4. Era Gashumba emyaka 2 asobola okumalisa malayika ow'emyaka emeka? 2. Kati yagala bana Uganda mu commit that stupid sensation. You need a Bajoni life. A life without Bajoni is like Kasuku without beautiful. Otegedde bulungi nkugamba.
kale bintu bimomanga mu commenting ku social media apply knowledge okumalako sikusitula byuma okumalako simyaka okimanti wali abavubuka b'emyaka 18 nga tebasobola kumalisa bakazi nga bakasajja ba myaka 8 kituufu okimanyi kasuko okkiriza kye nkugamba mwina narrative mwina ne biology gwe mukozesa mugashumba anaamalako malayika okumumasa gashumba teetaga kukosa n'amaanyi gashumba imanti waliwo omukazi bw'omukatako bukwasi bwoti n'amala bwati bw'okola bukozi bwoti waliwo kirabyeko nkimanyi wakikolako nkimanyi wakikolako nkibaji kakati gashumba ne malayika bagenda kwetusanga ku ntikka emyaka gyabwe gyonna egy'obufumbo kubanga chemistry bwakola ki waali kasuku nti ekireese obuzibu mu malegi y'ennaku zino abakazi bafumbirwa bintu n'abasajja bawasa bubina wano tetuli ku TV nafunye omukisa kanjogere bu kimu kyekola ki kyoyagala nti kasuku abasajja ate kasuku gwe you are the original problem of this country wagera n'oteeka mu bavubuka abato nti amabina galina omugaso amabina tegalina mugaso ku nsi ekintu ekirina omugaso brain beauty and amabina they are useless at all amabina bagakosa genda mmanja abantu bagana abana bulungi kati senge namba yigirizo gana abantu solution ya kabina nkitegedde tupira tukitegedde ddayo wali ogambye nti solution ya mabina si mabina yes nti solution yo bwofunanga omukazi gwomuvubuka ndaba nga atege newabanga mulema wa mama muwase newabanga talina mukono mukole ki muwase nze okuwasa omukazi agenda okunzimba nfuna amagezi nsinga n'okuwasa owa kabina ngenda kubeera mu kusafari kubanga amabina gategeeza safa ekikola oluzungu lwe lunsunga the bigger the bam oluzungu singa nali manyi oluzungu singa ndi mu America na Trump naye kale kinsumbwa simanyi ki ndi mu kuyiga luzungu era njagala kufunayo tuline wa luzungu kubanga ebintu byange mbimanyi tugenda kuwa kyamagero ajja kusobola kunsomesa ali Canada ndala nasomesaawo mbadde ngamba nti omukazi w'amabina abasinga baba tebategeera omanyi lwaki babakwana nnyo abasajja balina ekyama mu bubina butalina makulu ate ne mu sex akabina tekalina mugaso kati kakuyamba kyoteka mu kabina nedda kati ekituufu akabina mu nsi kayamba buyambi mukazi kusikiriza kukula bulungi genda manju na kusikiriza basajja nenga akabina tekalina ki a wife who is bums without brain is like a dead body moving ogubo kwanye mulambo nkwana muserebenda atuza amagumba ngagenda kunzimbise nyumba eriyo giraba kasuku ngagwe wezimbire mukazi yagamba agenda ogule ploti ekyanja Nicola stajja kufa ojja kufa ntuswale ne wakabina balooza eye pencil lipstick alooza kola njala mpamvu za misambwa that's why baba unyawunya baba ne infection ndia abakazi bogamba okuwasa abantu abamu siyagamba I'm not generalize all bam related women but some bam related women kubanga bamanyi kasuku bwana anchawa nja kufunayo bajjo bwana anchawa ufune mutyaba bwana anchawa kubanga yesiga kabina amukazi okubanga amanyi gali mu kabina ngenda n'omukazi omulema nga amanyiga gali mu bwongo kagotulindya nnyo obwongo businga kabina kati mumanyi lwaki Gashumba yawasiza malayika Gashumba yizo kwa yawasiza malayika nga mukazi mugezi yalaba omwana omutai na future zembera ku university osanga omwana obuwala nga buga mufetata mugagga notunulira that stupid nonsense nosanga omwana obuwala nga bukyayagala omuvubuka akagulira iPhone nosanga omwana nga amanyi nti walikola libera minister nga tamanyi nti Katonda yakola ki kati nogana otomera omwalo yalowooza mu nsoma afuuke minister nosanga omwana mfuuke kola network ezinamugattako nga yakola network za kumutwala bbala mu bugo balina amabbala ge babeeramu awo mu bugolobi abaana bagayita batyaga amabbala awo ebugolobi ogamanyi ngamanyi bagayita ki baz awo ebugolobi awo nga wali chicken tonight anti ogambye amabbala omwala wa mubusa asobola ofuna omusajja nga bwatukole business ya chips and chicken ofunengayo emitwalo ebiri olunaku ne wajja kasuku namuganze ngenda kugula iPhone 17 tula mu motoka agera no iPhone naleko namusubiza business emitwalo 5 nekitamanya nti iPhone kigenda gigose emyaka ennaku 9 igweko kati wajigule kuyamba kati nza akwata Samsung na iPhone fena tulina simu ate yendowooza yo sijja jikiriza comparing amasimu ankolaga ene inabyekola ne ye inabyekola they are different specs eno kikyekola ngende kikola kati singa kyososo buuza because you're drawing your conclusion this one takes a better picture than this one this one has a better software than this one is iPhone Samsung 25
yesinga ekifaananyi gino gigogolinga esinga iPhone ekifaananyi anti kati anti uliriza bajjo kati iPhone okusinziira ku kyenjagala okozesa essimu yange eno yesinga kati okusinziira ku kyenjagala okozesa essimu yange eno yesinga kati waki onsibako results communication. Thank you. Akuteka touch now akuta iPhone. We get the same value in communicating. Neda sebo. Neda sebo. Kaso kusingoza alo mwana. Wakatocha asoro kueleza WhatsApp message. Ne asoro kunkubira. Aha, kati what if you don't want to talk? WhatsApp. What if you don't want to talk? WhatsApp and communicating. WhatsApp is an element of communication. Thank you very much. Like phone calling. Yes. But what is the result is to reach the message and thank get you, but what is your preferred mode or medium of communication? My preferred mode of media. Here we don't compare about mode of communication. We mind about feedback and effective communication. Yeah. Kati waliwo omuntu ogenda naye ku WhatsApp omuweereza n'ekifaananyi kakati there some people kabiri titojja but that is an exceptional. It's not mandatory because the original use of a phone is to communicate, to call. Kakati mwabakola mbagamba okufuna kasuku ngagenda ku iPhone funa muti abayambadde bijini ebirimu ekituli naye ngagenda kukolera omudala gwa chapati wajiridde mu kyalo abayambala jini ensiufu ezaggwako zizo zaggwako naye kakati muti aba ate ng'alina ideology esobola okujja mu bwavu nga ggwe omuki bino njagala tutaase eggwanga kasuku puroguramu y'abantu bagiraba njagala obanga okyaza tusomese ebintu badde njagala emboozi eyeggwe kati nagimala bwe tudde ku topic endala ekitali ekyo tujja kwogera topic endala badde nkugamba bwe nti kasuku nti abawala mwenna mubalenga toyagala mulenzi olwokuba siba balance toyagala mulenzi olwokuba mulungi beauty is not eaten kati kasuku nawe kyekugamba omusajja nto wasanga omukazi omulungi kuba omukazi omulungi abaako pressure buli musajja aba akola ki wasa omukazi ali medium akuzimba gogenda okulaba buno obulungi tebabulya beauty fades away. Even Queen Elizabeth, the late Queen of England, died when she had faded the beauty. Kwa Queen yafanga bulungi bugenze. Princess Diana chimanti yali mulungi. Naye mande Princess Diana antu sanafuna embugubugu nakakanyera wansi nakola ki nafunye enkana nano omugano ono mani yaliko mulungi. So any man or any woman don't kogenda kano mpola mu luzungu ngasibe agundi sakala koka goli boss wake kagade oli boss kagade omukazi wakulembeza obulungi tafuna kyayagala munsi mu luzungu if a woman leads with beauty, she never gets what she wants. Like Miss World. Miss World are successful in marriage. Or Miss Uganda. Not benchmark to take a command. At single bulungi. Because the most successful Mutiato seneke binyo. Ama echobugaga bakazi kebalina bufumbo. Choboyogera. Njaga audience yoluzungu ekitegeera. Echobugaga bakazi kebalina. The wealth women have is in marriage. Era ekiroto ky'omukazi nabo ki? Omufumbo abira n'omusajja asindika ekigene nga bamanyi nti mukaka suku eyo taito omukazi gyalwanira mu nsi wini byanyima omulaba ye akulira UN naye alina taito nti mukyala dokita BSG nti ekitiibwa ky'omukazi kwe kuba nti ndi mukaki kyovula nga bana batalina ogamba oyo malaaya ne waba mukazi watu teyeetunda ne waba simalene nga alina kati malayika twamugye mu lufu lw'abawala abasire queen malayika ne wo omubuuzi omugamba gyebaleko mukyala Gashumba gyebaleko nnyabo eradde mama nekati bwosanga mpayo sire queen gomanyi sina gwe manyi tontabula nabantu owai otientalo mpayo sire queen gwe tubulireyo omugomanyi bwosanga sire queen nkoani mpayo gwe nagomanyi soko tuule wansi ati mpayo sire queen yakatula ngo mpade sire queen gomanyi banana sire queen gomanyi omugamba gweche yebaleko bikubye jangu twaleko omusika n'omusika jangu twaleko auto neto so akwata mukyala Gashumba ki but because you know she's married, she has a title mu business gundi tujiita nemodat code nemodat mu business law tujiita nemodat code nani habet nti esera cannot transfer a good over anything when he doesn't own a title and it is characterized by the doctrine of caveat emptor. Let the buyer be aware what he is buying. Ontegera bulungi nkugamba. Kyengamba kitegera bulungi kasuku. Nakitegedde dda. Era bagamba nti exception ya nemo nti extopero. Nti extopero kwa na mukyala wa Gashumba nga akulaba nga tagambako. That is business ki. Titosobola nti already
Gasumba ina taito ya malayika. Ompulira ya musalira una checho kola ki? Nekati nabiko. Ndi abakazi abasinga. Oye tubiruddeko nnyo. Tugende ku palaso. Esawa namba. Neto teweza ama mutebazira kikamna. Amaji tayaga bintu bya magezi yaga bintu bya. Egenda musawa namba. Amaye weze sawa. Oli musiru mutu yaba. Ndachika na mutana. Twogedde nnyo bwe tutyo. Twogedde nnyo. Tugende ku bivulu bye byakolesa. Kakati gwacho ngatemira. Twogere ebivulu. Boyita professor unamjenjaso besansi. Kati twogere ebivulu. Kati ebivulu bigenda kuyamba ki? Kati tukomaawo. Nsibitegeera. Tumaleyo mulamwa gw'obufumbo. Next time tujja palasa ajja kuba aweddeko. Gobo otubuulira. Kati gwende buuza by'oyagala gwe moderator. Agenda mu maaso. Kati wali ogambye Estopolo. Ate obiganye munna. Badde tugamba Estopolo kyeki. Tugende ku palaso akunyiigire. Ate ze palaso waacha nnyiigira. Kati tugenda omwogerako si birungi. Oyagala entalo batayagala ntalo. Roast and Rhyme is back! Komyewo nga y'amaanyi. Eno ye stage esinga munene gy'ogenda okulabirako bannayuganda nga bakuba endongo ne balya ennyama ne bakyakala mu kye bayita Ultimate Sunday Chill. Roast and Rhyme ne komyewo ate nga yakabi nnyo mwana okusinga lwe yali ebadde Juni lumu Lugogo Hockey Ground. Wajjukira lwe Fire Baby Winnie Nwajibu yajja Lugogo tiketi zaggwayo tofika ku luno. Bukinga tiketi yo nga bukyali ojja onyumirwe vibe ezisingayo endongo y'abannayuganda eya reggae, raga, dancehall tugikoona tusolobeza reggae raga nyam. Tiketi y'enkadde ogirina ekyakola era eri validi bw'atalina sasula emitwalo 10. Tiketi gifune ku FlexiPay nyiga kamunyenye 2 kadaala. Eno endongo tugisaleko kimafia ne babesti ne bakiyayi baleete baloze ku vibe ya Winnie Nwaji Yanga Mulo Samasoja Bini Ganta Final UG Karuka Sita. Roast and Rhyme nyam. Sunday nga lumu June Hockey Grounds Lugogo ekutuusibwako Infinix Stanbics FlexiPay Coca-Cola Sprint UG Capital FM Buzz Events Afro Mobile Sanyuka TV NBS Music olwo ne bitegekebwa Swangs Avenue. Kati weekend kike ekivulu wali ozijeyo nga wadde kyakola wali naawe tukoye twakitegedde oyagala defendinga mukwano gwo tukitegedde mu defendize eki gwe tewawasa bannaye nze kati wandifendinga ebyo byonna byoyogera kati ye naye teyakuyita ngabo defendinze ebigambo nga butwala musanga mujjeko seri nga mugago sero tewampita kuno bukadde 5 abukuteereko wera bwagaana nga twetwala nze tomumanyi kati ebivulu twabadde ne weekend ozo byokuntwala mu entertainment toyagala gendayo omwoyo go kale tugende mu entertainment tujja kukoma wano olunaku olwaleero tukole ndowooza tukome wano ankuyambe tukole ate munayo abo bonyamba mutyaba tubikomya wano mutyaba ndowooza tubikomye wano mutyaba tukole mutyaba ajja kulangira obujini obwo bwasibuuka mutyaba ajja kulangira obujini obwasibuuka kati ndowooza olaba kati musajja atwali eri ate yateekayo nkwana dolini private n'abiteekayo embwa eyo kuga mutyaba mumanyi obusungu bwe muyinako ekikazi nga nkifunzizza bwe nti nagana abiraga abantu naye omuntu gw'oyagala waki obeera toyagala babiteekeyo gweyokwana beautiful wabiteekayo oba n'omukolo gwo gwali gwankukutu lwaki mu abantu bagenda okwanyira mukolangu ne gasumba yadde wankukutu nze senjulangako wakya ne gasumba yakyadde kakati lwaki mukola nedda gwe ekizibu ekiriwo gw'olowooza olw'okuba obadde tomanyi oba tebaakuyise gw'olowooza gwankukutu ekirakankubuzi ki ekigaana abantu okumpita ku miggo gwe waki totuyita ku jijjo zinali puleya zakati kankole kyagala bayita nali njagala kulimbalimba mukazi nzizeeko ewammwe ngende ndimba omulala kati akabadi gwe kenyini n'okayiwa n'odekayo ebifaananyi palaso yakoze lugogo kankole ebintu by'omukulu ngende mbulira palaso yakoze lugogo tandikire ku palaso tandikire ku bulunoke tutandikire kuki ate bulunoke yogenda mwogerako ki byonna ate nze ebyokogera bimbula bulunoke yakoze ekivulu kino abantu ne bajja bayitirivu naggalawo babaddeyo wa nnyoko yagaddewo yakuwe mulakasuku bali bakuvumyeko ate olina entondo baze ne baggalawo kyenategedde ku bulunoke nti yafunye ssente okusinga palaso palaso yasinze bulunoke abantu palaso yafunye abantu 3,500 ompulira naye nga expenses za palaso zabadde miliyoni nga 200 bulunoke ate yabadde ayingiza buyingiza bakadama bamugulako tiketi yafuna ssente nti bulunoke yafunye abantu 100 bimeka mu 5 naye n'ayingiza okusinga palaso yafunye 5 okusinzira ku venue ne expenses expenses erugogo nyingi expenses za freedom city ki ntono ate ekyokubiri bulunoke is a bit organized than palaso kasuku ebintu ebisinza okuleeta palaso obuzibu talina mukisa ntono lyanga okugamba ebigambo binaze njogera nga muntu mukulu ate siwoggana ekisinza okuleeta peni nkusomese ekisinza okuleeta waliwo kibayita favor
ekintu ekyo kikulu mu bulamu. Kasuku abantu okwagala lwako ina favor si gwategeera gwa nkunyonyo nkudescribing endia si mu bantu abagezi tukanti ba genius tolino naye atolina omukisa nti omusirusiru alina omukisa asinga genius atalina mukisa okategedde ako nange ndi musiru muno tofaayo tuli basiru babiri kale kale oli mugezi oli genius bochiwala nga chifunya amatama ochirabi kachagalo kale Kasuku mu family mu bayimbi be Uganda abayimbi bali babiri botabusanga maaso abayina kibayita omukisa Kenzo omulaba Keza ina kibayita omukisa music industry yagwayo nedid down ekyasula music industry okimanyi abayimbi bayimba babogamu music takyawangala yensonga lwaki bano ba Sophie Nantongo ba Stesha Mayanja bajjuza abantu baddayo ku kibayita originality bategero jano yimba olimba ne kuba ennaku 3 nyane ndokola ki sawa zino bombuzo omuyimbi aliko simuyina nange naye ate mmanyi abayimbi abakola empaji nga bote bagenda kugwa kati lwaki nkulinyo nti Palasita ina mukisa nti Kenzo ne Bebe Cool bayimbi abasinga okuba nekingenda kuwa ensonga zange lwaki bayina ki omukisa nti Kenzo azitowa Kenzo mu bayimbi Kenzo tamanyi kuyimba King Saha muyimbi nnyo kusinga Kenzo ne Kenzo asinga King Saha omukisa nti award Kenzo ze yafuna nga mu Uganda abantu babiri botozanyirangako abali bakoze erinnya ku international image bamuyita Idi Amin dada ne Kenzo nti bwatuka nga mu America bakubuza do you know Eddie Kenzo a person who sang stamina nti Kenzo na Amin balina ebintu bibafanaganya bonna tebasoma ompulya bulungi naye Katonda yabawo kibayita blessing nkolaga omukisa gwa Kenzo weguli Kenzo yagana ayingira ebyobufuzi nabanga ekyamani wa federation Adam Bobby Wine direct bemwayogeranga Katonda mugutosobola kutegeka kivulu nga tekuli Kenzo ne kizitowo okubaito muki ne bwajja mu audience Katonda mugulu bakubira Kenzo nduna mulaba mu lubiri lwa kabaka nenjagala okaba Kenzo ya muyimbi yasinga okuba enkuko omwaka guno manyi lwaki yagukola Kenzo ebintu ebya muzimba bizito walina omukisa njagala ndo 20 point nkulu nnyo nti Kenzo ye muyimbi gosobola otambula n'ogenda e Masaka n'okuba Bukoma Nsimbi n'ogenda e Fort nga Uganda yonna emanyi Kenzo matofu n'abantu Kasuku yawula abayimbi abafuna abantu e Kampala ne muki waliwo omukwano gwe yagwa sijja mwogera linnya omuyimbi ompulira omuyimbi oyo ekyamusuula ng'ayimba ennyimba za laavu zezimu nga ne bwaleeta oluyimba olupya abantu balikola ki yali mukwano gwo nnyo naye tomwogera tumusonyiwe kuba mukwano gwaffe ffenna nti he was predictable yayimba ebintu bye ne bikola ki nebigwayo kane bwakireeto Kasuku weewalanga nnyo omuntu okugamba nti Kasuku leero agenda kuzzaako kino that is kyabulabe omuntu okumanya nti ogenda kukola ki kati Kenzo Bebe Cool bawagizi Bebe Cool yetikako NRM okumala emyaka 10 genda ku social media ofume Bebe Cool batakuyiikira abawagizi be umaye kyakola Bebe Cool he has been hard working atomukisa gwa gukoledde pakolo yagukola ki yagufunamu ate kati mu Uganda teri muyimbi ali abayimbi bonna abayimba tubonga nawo balaba abantu bali bamanyi bagenda kudda moche mu bantu ne buli muyimbi yayimba mutubonga nawe asinga Palace of Favor ate Chameleone yayina omukisa ompulya bulungi ndaba abaana ku social media bagamba mbu yakuba emmotoka za aliyeni simanyi yavuma kabaka yavuma Katikkiro kirasi yerugogo tiyetaga kumana kuvuma Katikkiro abantu abagenda erugogo abamusina baganda ekyo kimanyi bato kimanyi okimanyi nti erugogo ekunganya abaana okuva wali ku Mubusi okuva e Makerere okuva e Kyambogo okuva awa tebamanyi na bino nti Palace yaddamu Katikkiro nalabye abantu bawa analysis eziri immature balina bagamba byakwata ebiso n'akuba aliyeni sikini Chameleone singa ina waayimba ku bikolobero byakoze Kasuku ontegera bulungi Chameleone akoze ebikolobero okusinga Palace kyakole waliyeni Chameleone taliyo kitegeeza Chameleone alina omuki omukisa kitegeeza mbo yavuma MTN agimanyize bagivuma ate nsanyuka bisanyusi nedda kubanga etunyunyusi tetulina kyetugifuna MTN yali ekuwadde ki MTN yali empadde ku bulango kati baba yali ekuwadde gwagifunamu you are one of the kind ogenda okufuna ku sponsorship ku MTN Kasuku okoba balinga abagaba oxygen zono companies emmanyeze abana Uganda entuufu ezitasosola bagiyita Stanbic Bank bagiyita ekyo kitongole ekyo kyamusajja wo Jona UDCL tebasosola nti oba oli wakkala gundi oba oli waki oyo saamuzi omusajja w'enansa n'oyo saamuzi tasosola bantu ne boogenda ng'owunya kwa sponsorship
Oyo musajja wa Stanbic Bank ida yatwako sponsorship ne Bebe Cool nga tatumaitwa amusanga na kwa Africa bamuyita Dani. Yali marketing manager wa Nairo Breweries. Era bwe yavayo Nairo nekola ki? Negwa. Ndi yamanyi gabadani gali mu mutasosola bantu. Ti bonna Uganda akwaniriza nga bwokoze eki? Moze. Kakajo vula nga Stanbic number 1 bank ate inaba marketing manager bamanyi embera z'abantu aba wansi. Taso ontoli muntu ata ina Stanbic Bank account because editing and local population. Ontegera bulungi nkugamba. Kali buli company yenyinyala abantu bagira banga chichi ngofunye nyindo n'omumwa. Ompulira bulungi nkugamba. Kati Palaso okuvuma MTN sikye kyabuzeza abantu emugongo. Palaso ayina okumanya nti music we yakuba nnyo mu local down yajja ne TikTok naye yabulamu ekigambo kibayita favor. Kasuko omukisa kintu kiki? Kinene. Sawa zero bonsaba abayimbi 10 abaleeta abantu sibayina. Tocha abayina. Sikya abayina. Nja kugamba Mariam Ndagire Maddox. Abantu akyala Mariam Ndagire ne Maddox. Kati ne mbateka kusirina kwa Maddox zonto omukubire simu ne yerabira nti ayina show. Bwe buzibu obukola ki? Obuliwo ndi Maddox okimanyi mukola na eddiiro. Na kujjukira amanyi Maddox mu Uganda yasuka kuyimbira nze nansana. Maddox twali bwetu tukumbi tatusole wamu. Ne yannemo okutegeera. Kwa nabesi bako tukole serena. Nembesi bako tukole serena mu Katonda mu ggulu. Maddox yambula. Wala mukwano gwange Emma Sergo yangamba naye agenda owo omusajja oyo sente yerabira nti omuwadde ki? Sente. Kubanga abantu abakatukira Maddox okola serena bayinza okuba wole 5. Ne Maddox yagana okubeera organized. Nenga ate Maddox kati abantu babiri abasobola okuba serena yo nebwoga baligenda kuba basatu. Stasha Mayanja oyo mulama bumpi bwe. Ojimanyi nti Stasha Mayanja yakyasinza amaanyi mu bakazi ba Yigozi mukyanga etandika. Mbadde sikimanyi. Stasha Mayanja ne Sekyewo kimanyi batambuza abantu mu Yigozi lwa Sekyewo lwa ntondozaako na mpisa mbi. Ekyo kimanyi bato kimanyi. Mbadde sikimanyi. Kakati mu Yigozi abantu botuzanyirangako abalinga bannanyini bandi yali Stasha Mayanja na Ronald Mayinja. Abantu bayagala nnyo Stasha olw'obumpi bwe kayina brandi y'obumpi. Abantu bagamba akagologosi kaffe kajja nga katambuza abakazi mu Yigozi. Ero jakola nga Stasha muntu agenda osinga okufuna abantu mu bantu ba Yigozi olwa brandi gye bakola ne Sekyewa. Sekyewa akunywa wala gine yejjako. Ne bali bakoze ekintu nga nakati sandi badde kikyaliwo. Teriso yanyuma nga kulaba Sekyewa na Stasha ku stage. Nga bala bakasajja akampi n'akakazi akampi akakuba. Ate mu Yigozi Stasha yeri abasinga performance n'okunyumisa. Ekyo nakyo njagala okole. Soka tuddeyo ku Palaso. Kati mbadde nkugamba nti Palaso kyalina okukola tagenda mu depression. Ayina okunonya Pastor Tom emutundwe. Pastor Tom nagoba ebisiraani ebyaddala. Ebisiraani no gye biri Kasuku. Nkulaze nti Bebe Cool yasinza okukola ensobi mu music nti Bebe Cool talina bisiraani. Nkulaze nti Kenzo yasinza abanga anyiza ne tali anyiza kunyigira Kenzo lwa muki? Favor. Kati Palaso ayina okukola ebintu bino bisatu. Tagenda mu ssabo. Anonye Pastor Tom emutundwe. Agende yebikenze nebike ebintu ngende wa Pastor Tom n'ensaba. Nebike ebigeni batantegeera. Nentuleli waggulu nempulira enjiri nenkola ki? Nenda babanda kati Palaso ayina okugenda emutundwe. Ompulira bulungi. Agambe Pastor Tom nakola kino na kino. Nempisa ze sinnungi. N'amalala akasajja ka Nobati yako kalaba. Bandi bati bayomba na Palaso. Ebyaddala Palaso bali ba Nobati yasinga okupromotinga Palaso yonga tomuvuma. Muloga ndo akava muloko dala. Akava muliki? Neyo banga waliotiddeko omuntu sente ze. Tomukuba mu nnyimba. Ye Palaso alowooza nti bwakuyimba abantu bajja kitwala nti kiki? Ate kiba kiraga level nti Nobati bwakuvuma n'akusika ku level ye. Oba tokyali Palaso. Oba ofuuse nga ki? Nobati. Bwamanya nti Nobati yali antaddemu obusente bwe. Milioni 2, milioni 3 nezikola ki? Muyite. Kenzo ge maanyi gakola ki? Kenzo ne Bebe Cool omuvuma. Bebe Cool musanga kusera toninga litukolagana. Yankubira kajambo n'akola ki? N'agenda. Akitegeeza nti oyo muntu alina amaki? Naye ate omulala bwakusanga bayagala kulwana. Mutandikiraawo. Mukole ki? Ndoziraba entegeera y'abayimbi nti Kenzo entegeera ye mufuso n'omufuula okuba president. Ebyo ebitibwa Kenzo byafuna tabifuna by mistake. Abifuna lwa ntegeera ye nangeri gya handlinga mu personal issue. Namusanga ke mabega kulonchi ya kamyo nga nze njagala omweso musaba. Yasaka busesi. Nanga nekati bajjo nakola ki? Ompulira bulungi nkugamba nti the way je weisa Nobati yandibadde akuvuma Palaso tozaayo muliro. Kwa Palaso oli muyimbi Nobati talina kyafiirwa. Just ignore. Omukubire simu baka stage vote omugaye Nobati omvumira ki? Jangu tutule tukole ki? Twogere. Ebyo bikole ki? Ne kati yamanyi nti wamanyi nnyo alina ku beefinga baki? Ate Palaso mu family ya kamyo bandi yabadde asinga reasoning. Nesi manya te reasoning ye temuyamba.
kubanga nze ayina ensobi zakola ziddiringanwa ompulira bino ebyokuba Alien bibagamba bonna beekuba kubanga Alien yayikiriza Palasa e Buloba ompulira bulungi kyenkugamba eyo si nsonga nnyo kituufu yamukuba ne beekola ki ne beekuba kino kiggwa naye katubadde okimanyi nti ate Alien kirina omukisa ekikiriza kigaana Alien kirina n'oba tokyagala kirina muki nti Alien kirina engeri gye kibalamu ebintu byakyo kirabanga kifaana ekitegeera nnyo Alien tasobola kusanga nkunyonyola ntya Alien alina respect bwakubira asobola ne bumate mukolagana baka stage asobola okubira esimu n'agamba Brad kiri kitya kati omuntu akute esimu nakubira na oboge namukuba ogamba ne kanve ku musajja tadde nakoche kalate Palasa ekyanyiza kwata kikola ki takiina nti Kasuku buli muntu akunyiza kiringa President Museveni talina opposition gwata kubiranga ku simu nawe yakubira iyi mirundi ngena ngana yali gundi nengana ngenda kumenya amagulu nangamba nabba kibi natwala ku mulembe go but namugamba oli mubbi tugenda kujjako oberawa nti bajjawo manyiwo gundi tato bali bamuyitani kyobe yayina ettaka enze nalibba kiki natwala kiki tata wo kyereka ku mulembe go bote kye natwala naye nga Uganda ebbajjo ne tudda mu lwali bwe tutyo tasijjukira kubba kwa bantu onvumira bwerere ne president akola ki kyebayita omuki omukulembeze yambuza ekibuzo nga nange sina ansa yangamba kitaawo kyeyalekawo ku mulembe gw'oboteze kye natwala nga nandi muzeemu ki kale gw'omuddamu ki nga president akoboozezza ne mugamba otulumiza obwavu nkulumiza obwavu nagaanako kukola consent ye ekonomi ogisse ekonomi engisse obadde okola mulimu ki timbadde nkuba matafaali ebbajjaawo tewali lutobazi nkuwe capital ne mugamba tewali lutobazi najjako essimu omukulembeze omutuufu kyakola ki kyakola omukulembeze bulanga omuntu akuvuma nnyo tofayalinga baaka mukwate bulungi kati okimanyi saawa zirunze sikyasobola kuddamu kuvuma Kenzo Babebe Kuulo ba Bobi Wine engeri gye bankutte bulungi naye kakati Palaso abeera ku internet n'akuba ennyimba mufuja okuba ennyimba ezinyumira abantu abeera kuba nnyimba za ntalo okimanyi nti bannayuganda Kasuku baakowa entalo okimanyi nti bannayuganda bano bakwagala nnyo ng'olizoninga nnyo olaba nti ebintu byaffe biringa ebyekisiru nebibaamu sense okitegeera era omuntu obagobera kajumanyi Kasuku oyogera ebintu ebyamagezi bingi tomanyi toyogera ebyamagezi lwakuba nti obireeta osaaga kajagala ombulya program gyetugoze tosobola kuyiga muntu omuwala okufumbira kya bbeere kyakukulu kati Palasa tasobola kuyigamu agende yenazeeko ebisiraani byamusalisiza sho mpuliriza kimaleyo nze ekyogera maye kati wayiga okwegula tokyali esaawa eweze jala tukome wano ate nga emiramwa tegiweddeeyo ate tujja kwongerako miramwa gw'oyogerera essaawa nnamba weesibye ku bufumbo bw'oli simayo n'awooma simayo n'akoze atya mu kifo ky'okwogera ebintu ebitutwala mu maaso beautiful tawooma mubeere bulungi mweraba bijjeeko. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulora bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange